Thank you so much for being part of the show. Omukulu amanyidwa nga Jovan Lawrence akayimba ku kakakabi. Celebrity muni cheta tukola mu studio zayo. Balina bu video batekako ku sukuli ne babuzina obukazi buzina. Naye nga abakyala mwena, how are you doing? Hope you're doing very fine. By the way, Lawrence, wawe AGambye Lawrence kajambo okutumiddeko nyenya livudde mutwe, but we have a lot of fans for you. Anyways, omukulu amanyidwa nga Jovan Luzinda twakoma mulaba mu saga ya mwana. Ojijuka Lawrence asinga bagamba kali kabadi tomulako mu saga ya Grace Kani, so nakwale tumuguddeko. Jovan Luzinda tumuguddeko tumugambye embeera ki Brad. Natugamba embeera eriwo yakubanga yasibyemu obwe era nga agenda kuba akola ki abuza mu kyalo. Jovan Luzinda ono munnange yagambye bamaze ebbanga nga bayimbe babbandi nga tebayimba ate alina ekivulu kyalina okukola naye munnange ekivulu tekyasoboka because of so many reasons, naye yasooka lwakuba muno gavumenti yali yajjayodde ebivulu. Reason eyokubiri yali mbuno kubaamu nno covid yakola ki yayingira tumugamba kikyozzaako. Jovan Luzinda atugambye atalolesi adda mu kyalo sikyo so kulya Christmas agambe soka taina set nga kati mukyalo wadde bakusubira okuba nga you're the one providing. What is going on? Nangamba muno, first of all, I am the one who's supposed to be providing, but the thing is I don't have money, I'm not working, I'm not doing anything. So what do? I just have to pack up my things and then go back to the village and then chill with my mother. Nimerimekao nimekumuoga again okumpisa muki mu January ne mugambo ine akayimba kapena gamba ne nyimba ninankuya ndia, but I can't release no songs since sinanje abantu abendi bijagala bazuulize nabo tebagala wiza music tebagenda kujja mu album nonchi tugenda kola concert sinengenda zina. So it's better I first pull out then nindeso ne mugamba inguguwa zisibye gwe n'omwana wo bwe twawulya musaga nagamba come on ne omuwala yatya nnyo byali byabufere bali bayite bakkiriza ba just bali confused nga bomanyi. So let's dive into the interview with Jovan Luzinda all the way kati yakola ekibine kye Lawrence. I think Jovan Luzinda yakola ekibine kye katugende mu interview eno atsoke tulabe Jovan Luzinda byayogedde. Then when we come back it's gonna be a lot more of interviews here on Celebrities. My name is One the KingSmith. We love you so much. Abakyala na damu na batara from all over the world. Them women we love you so much. Lawrence abagala nnyo katukolemu katonyo bweti then tukomawo tugenda kwa tubasibula ndoza sikyo Lawrence sikyo tuba tujimaze sikyo kale katukolemu bweti then we come back with a lot more of goodbyes and lovely messages to you. Buli ekiri wano n'ekiriwo ku muyimbi yakoze almost concert number. Okay, ku kyomuyimbi yakoze concert wano mu Uganda. Okyengendo okugamba kiri kimu nti abakkiriza yakole tebaagaliza Uganda oba tebaagala Uganda n'ebyayo bo bafa ku mbuto zaabwe ne famire zaabwe oba okitegeera. For them they don't care about we. Wanze Luzinda sobola okubanga abantu abandira kubawere omutwalo abakulira emabega. Yes, abambeerako emabega bawere omutwalo. Reason being kwawe mbanga ntegese ekivulu gundi abamawulire mulya kunze kinova kuba amawulire waliwo abakulika emabega gwe waliwo abasoda ababiya abaki saundi biki oba kitegeera. Families goza mekeze ziba zindiriddeko oba kitegeera. So tebaagala ffe tulye, tebaagala ffe tunywe, tebaagala nammwe mulye munywe, baagala mbeere nga musabiriza basobole okuleeta gundi yaabwe eyogamba mbuno emyoga ng'okkiriza bagenda kuwa miliyoni emu nze miliyoni emu munaye ekola luyimba lwange oba kitegeera ekola luyimba lwange ate olwa audio si video. Olowooza kyatuusewo kitya? Anti gavumenti yadde ekitegeddeko? Yes, waliwo ekisobola okuyingira Uganda nga tukkiriza nga gavumenti ekkiriza. Ekisooka oba ne working permit kyekisookera ddala. That means oba in the government. Okitegeera in a government preparations. Oba kitegeera nti waliwo omuntu ajja okujja bwati ne bwati ajja yingira budde buti oba ne ticket oba ne visa oba na biki oba kitegedde. So kino kirina kye kitulaga ate ekirala oluusi ekitali kituufu kikekyo oba okitegeera. This is I think kirimu politics okuba Bobby yasimbyewo nga muyimbi oba okitegeera abwe kityo naye always the world moves with revolutions and the revolutionarists oba okitegeera. So bo tebakkiriza ekyo kisoboka okubaawo nti omuntu yali omuyaaye oba omuntu yali omuyimbi oba omuntu yali alima amatooke asobola okufuuka ki president byonna bisoboka. Oba mmwe temulina gundi ezo
organization yezo tegeka abantu mbivulu ne beisa bulungi yensonga kiti bannabata government isizo bulungi abafaanana ate omusajja bagamba poliisi yadde ekuuma ne wali bannamagye yes poliisi n'amagye ate nga nabennyini aba gavumenti mwebali batudde nabo nga balaba nyumirwa aba kitegeera music omwagudde tebaagala byaffe baagala biriwe batategeera profebule kyetwogera nga bakitegeera kibalumya omutwe abategedde kyentegeeza kibalumya omutwe bwekugamba nti bwenyimbira omukazi I love you nemugamba mu Luganda nti abanaye wankuba olaba ebi okitegeera for example ninga mutamivu kati tamiro ya love anti bibaluma tasobola yebiyimba lwaki tasobola anti tasobola kwa chance nza biyimba mukazi we byategeera n'atamiira mulaavu ne bagenda mulaavu abalaba nganza agenda omutwalako omukazi we kitali kituufu kuba mba sina gye ngenda mujja naye ng'era abakyala era otutta abakyala abasajja tebakulimba sisobola ekyo olw'ennyimba zo sisobola mba sibatutte era sisobola okitegeera kati gwe kiki mwagala bagwe kikyoyagala nze kyenjagala batutte batatugole kale baba tebatutadde batutte musubira okwekalakaza bwekinaaba kyetagisiza anti yo gavumenti ya Uganda ekola kimu okwekalakaasa kwesinga owulira okusinga ebirala bw'ova mu mbeera neweeyuza neweesala olubuto ebyenda nebigwa wali n'obikwata n'obitwalira baminisita b'ekyo bwe balaba nti omusajja yeekalakaasizza bo kye baagala kati Jovan wiiki ejja Christmas ogenda kikola otya banaabata munaakola mutya kati ekyo Katonda yamanyi kuba ffe nga ffe entegeka tetulina ntegeka ntuufu kuba munaye gavumenti yasalawo etusalirewo kwatira yino tusalirawo tolina wagenda kukola mukama bw'anaaba aleesaawo okukola nja kukolawo naye nga mbadde nasalawo okubeera nga Christmas eyo njiwa maama wange kuba munaye engeri bwali ntata taliiwo yagenda yavaawo kati kyetulina okukola kimu kyakukkiriza buli omu akola ebibye nze ngenda wa mama wange kulya Christmas na mama wange Katonda alabika bwati weyakikola tusobole okugatheringako ne families zaffe bwekityo neyaza nnyo okumpa this opportunity to talk to you. Meeting eno nali nagiyita ddanga General Secretary. Omanyi mulimu gwa General Secretary ebyo byonna mirimu gye bali baba bakulu baffe General Secretary kikukakatako okuyita meetings according to the constitution. So as long as mbabuulidde my agenda, I have the mandate of organizing a meeting. So we had a very urgent issue eya emyoga. Twatambula ne tubagala emyoga gye mugaba lwaki ffenna ffe mutugatta eri muba mubaani simanya baani tujje. We are a big group ate abayimbi bangi, so ne bakkiriza president n'atuwa special offer batulabe nga ffe abayimbi aba entertainers namwe bannamawulire, there are two groups be ba considering the special. So ne batugamba nti tubeere nga tuli mu sako abantu ba registering twekolemu groups eza 30 nga mwetegeera nsobola okubeera nga nabakyali bange fena tuli bayimbi twetegeera ne Jovan nga tusobola n'okugamba tugamba sente zino zetufunye tuzikolemu ki. So it's all about developing ati okubateekamu akantu kali tetuganye industry eyina blow naye I just appeal to all the artists kuba bakajjewo sente gavumenti bwe bange zirese muganda wange zijjeeyo kizamane it is your money temuzirekera gavumenti era tetujja zibalekera nze nga General Secretary nja zijjayo ate nsaba Mwami Kasolo ayongere okuteeka ssente mu ssako y'abayimbi because abayimbi tuli bangi ate tuwa abantu bangi emirimu. Abantu bagamba mbu akasente kavaayo era mu mwaka kozesa bano abantu mubakozesa bukozesa muba stand here and clear ensonga. Ffe tuli very very open era nze ku bukulembeze bwange nga General Secretary I'm very straight era tuna mu kamera ne nkugamba tukwatanga ku ssente nange wali nkyogedde stimulus bagyogera naye tuginoonya okufa obufi tutambudde nemwamuka amadala gagenda nemugenda eno nemugenda eri nemugenda eri so twetaagamu okutukakasa okutubuulira stimulus fund yejjadde kuba ye president bwe yali ayogera yagamba atuwadde so tukyawuza ffe nga abakulembeze abantu baffe batutumye batubuuza ssente ziruwa era tuzinoonya stimulus yonna gyali amuvunanyizibwako jangu abantu bali bubiyene essaawa y'okubawa abantu kuba muzeeyi yakyogera oba 1 month back batwawandika ebbaluwa nga 14 1 month back kitegeeza bwe ziba ssente zajja muziwa abantu bazikozese muleke kwonoona amanya g'abantu. Ku nsonga eyo yennyini ne kitwala ku kibuuzo ekigamba nti yesterday but one waliwo mu Nigeria yayingira eggwanga nakuba music
era nakuba ekivulu concert ye neba successful abayimba abaffe wano e Uganda tekisoboka okwata microphone ogwo musango. What is the take as a woman? Then ng'ovudde ku nsonga eyo yennyini ogitakolenzeko wali mu meeting naye president okusingira ddala gwe bagamba nti kati fiina ye president waffe ye lwaki tabeera president ne kiggwera ddala tutandikire ku nsonga eyo. So okusookera ddala obuuziza about ekivulu kiri very upset era wano government yakasuddemu security organs mwena mwakasuddemu mwaswalidde ddala okutulanamu omwana w'ebbali omugati ng'owaabo bwe temuwadde wadde akawunga. It is very upset. Shame upon you so much. Mwaswadde nnyo mwaswalidde ddala. So fenga wuma twasitusere baluwa twagiwandiise twagala so twasabyeyo ku explanations naye mwami enanga yagambye nti yamukutte kati gaffe abawuma. I'm just going to do a follow up. Twagala mulabako nga mutute mu kooti n'abategese bwe kiba si kyo nga tebamutute mu kooti tujja kutegeera nti ebivulu byaguddwawo. Ekirala tuwulira the mama awards simanyi lwaki. By the way, I'm telling you this in front of the camera right now, entertainers tuli very organized tulina National Culture Forum etwala domains zonna. This is a musicians domain Uganda Musicians Association. Kitegeeza kivulu kyonna ekijja mu ggwanga National Culture Forum erina okumanyaako era twetaaga mama wazeze ezazze mu ggwanga kwavuddeko mutemwa ki okufacilitatinga industry ey'aba entertainers. Fino original secretary, why don't you stand with White Band ogamba si bwebudde baluzinge trust in him? Why I can't comment about that but nze nina kyendaba omanyi okuva nafuuka general secretary I do research about being a secretary tekitegeeza nti buli wakola appearance alina okubeera ne president. No, I just have the mandate of tuza meetings. So this has been my meeting since your committee njiyita n'aba committee ne mbagambako nti this and that. So today tubaddewo ne admin and other committee members had the mandate to come because they are members. Naye tosobola kisiba nti president meeting yabadde called upon by the general secretary. Addition kukibuuzo ekyo kyennyini katono nnyo naffe nti tuli babaka baba tubuuza ebibuuzo bingi mbadde njagala kumanya tulisi gwe secretary asemberera oyo omukulu wa Uganda president wa WUMA tugambe nti abeera busy mu bintu byonna ebisinga. Obadde oludde okumulaba? Talabika mu bintu tubadde n'ebintu bingi events ebibaddewo eby'ennaku like okuva ku nsonga ezaali ekireka naye nga olaba ye alaginga bahayi like okubukira ekintu ekimu entertainment. Currently mwena mwakitegera president waffe yafuna accident. He had a fatal accident. So he's under medication. There is no way he could do an appearance here. Okay, our president is okay because we are wara waba yafuna accident ya acting ng'omusajja omukulu teyakijjayo mu public nti ate nfunye accident nti ate obuyambi mbw ate ki. So he came out to talk to the public nga already okay. So right now I don't know how you can convince the public that president Mugwanda. I think you can contact him for the best question and answer. You're welcome.